Kale tubalamusako bwenna abali ku mukuto gwa Daily Still Hope, abali ku Daily Still Hope tu namwe abali ku Age Media tubagala nnyo mwebale kubanga ate mutugoberera. Mukama tukwebaza olw'amakya g'olwaleero kubanga otuwadde ekisa tonyika mu ndagaano y'omusaayi gwo mwoyo mutukuvu jangu otuluŋŋamye byonna bye tugenda okwogerako mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu tusabidde, amiina. Kale olunaku olwaleero katutunuulire ku bubonero kw'osobola okutegeerera nti waliyo akozesa ekifaananyi ekyo ku byoto ebya Setaani oba ebyabannabbi b'obulimba oba ebya Setaani. So buno obubonero bw'obulaba bulaga nti waliwo yatwala ekifaananyi ekyo ku byoto ebyo era ng'akikozesa mu ngeri gye tuyita eya astral projection. Eya astral projection. So njagala tutunuulira obubonero obwo buwerawerako by the way, ate obulaba mu bulamu bwo tolina kutya era tolina kuggwaamu ssuubi. Bulaga nti olina kukola ki? Olina kuyimirira n'osaba ate Mukama tewali kikola ki? Tewali kimulema. Akabonero akasooka okuba ng'owulira ebikutambula mu mubiri oba ku mubiri. Abantu bangi babeereyo naye nga bawulira ebibatambula. Nagamba mpulira ebintu ebintambula mu mubiri, mpulira ebintu ebinsiiwa, mpulira omusota guntambula. So abantu balina embeera weezityo. So buli w'obeera nga owulira ebintu bikutambula oba ebintu bikusiiwasiiwa mu mubiri oba ku mubiri, akabonero akalaga nti waliwo akutte oba yatwala ekifaananyi ekyo, ate ekifaananyi ekyo n'akitwala ku kyoto ky'omulabe Setaani nga akikozesa okuba nga ate ayingira obulamu bwo naye nga akozeseza kifaananyi ng'omulyango. Keka akabonero akakola ki? Akasooka. Akabonero akokubiri kwe kubanga omutwe n'omusujja nga gwo gulina akaseera mwe gukulumbira. Abamu baggulaawo omutwe ne gumusooka gumuluma n'omusujja oba omusujja naye nga ate tebiwona, bikuluddeko ebbanga. Ogenze malwaliro simanyi bagamba kiwanga simanyi sinuses byonna okoze test byonna omize eddagala naye nga tebiwona. Ako kabonero akalaga nti waliwo yakwata ekifaananyi ekyo n'akiteeka ku kyoto ky'omubi. Kati kifaananyi kiri okwo ye anyigako bunyiizi, omutwe okuluma, bakwata amayinja ne bagateeka ku ki? Ne bagateeka ku bifaananyi ebyo. Kati owulira ng'ozitoye. Akabonero akokusatu coldness at a specific time. Owulira obunnyogovu era mu kaseera akagere toba olusizi abantu bawulira omusana gw'ate otaddeko majaketi. So bw'oba ng'oyita mu mbeera ey'okuwulira ennyo obunnyogovu si lunaku lulamba bula wabeerawo specific moment, ako kabonero akalaga ekifaananyi kyo kiri ku kyoto ky'omubi naye ate ekyo ekyoto kiri underwater marine spirits oba emyoyo gy'omu mazzi gye giri under oba gye gitekinze over ekifaananyi ekyo. Kabonero akokuna owulira ng'ozitoowereddwa, owulira ng'ozitowa, owulira nga okooye fatigue obukoowu nakanyama. Always owulira ebizo embeera n'oba wakazuukuka owulira nga ava okukola. Owulira wenna nakanyama tosobola kubaako kyokola. So buli wobeera waliwo okubanga obadde olina kyobadde okola. Kisoboka okuba nga oluusi obadde wakoze nnyo olweggulo naye ate kino oluusi kibaawo buli lunaku ng'ozukka tolina maanyi, ozukka ng'olina gwe bakubye, ozukka nga abadde asuze yeetisse ebintu eby'enjawulo. So obulamu bwo bubeera so heavy ne mu nsi ey'omwoyo nti era gw'obeerawo otyo oli munafu nnyo era asobola okusala tokyasobola wenna oli muzito.
saala ezitowa. So buli obeera mu bulamu obufaanaganako bwe butyo manya nti ate omubi yafuna ekifaananyi ekyo. Kati embeera etuukawo nti kyebakola nti bakwata materials oba waliwo spiritual materials ne baziteeka ku kifaananyi ekyo oba ebintu ebizito. So kati gwe buli wooza okukoba buli wobaako okubaako ky'oyagala okukola obeera muzito nnyo. Akabonero akalala kwe kubanga ate fear at any time, buli saawa oba ojjudde okutya n'awatali bitiisa gw'oba otya. Waliyo abantu bwe bati nga tasobola nasula mu nnyumba yekka, kubanga tasobola sula mu nnyumba nga tekuli balubu oba nga tekuli mataala, aba alaba ebintu ekiro. So buli wobeera mu mbeera nga oba olaba ebintu ekiro oba buli saawa olaba ebikukanga, weebaka olwota gasolo gakanga gokka, okitegeera ebirooto byo biba byantiisa buli saawa. So buli obeera mu mbeera efaanana bwetyo nga otiitira abantu basobola n'okubuuza naye kati gwe ki ekikutiisa? Gwe oluusi oba olaba ebintu ebikutiisa mu nsi ey'omwoyo, oyinza olaba ng'eyagala kukola kikubuukira, olaba agasota, olaba gazombi abantu abatategeerekeka, naye bw'oli nabo baba tebabiraba. So buli saawa oba otambulira mu kutya. Era wali abantu nga tasobola beerawo yekka, wabeerawo yekka alaba bimulumba, alaba bimujjira. So ekyo kiraga nti ekifaananyi kyo kibeera in the midst. Baba bakwata ekifaananyi kyo ne bakiteekamu ze tuyita high ranked evil forces, nti giri emyoyo emibi ejja level eya waggulu mu bwakabaka obw'ekizikiza. Kati ekifaananyi kyo bakitadde awo. Kati wabaawo entiisa eyo giba gitiisa nnyo kiba nti buli saawa omutima guba gukutyemuka, buli saawa omutima gukutyemuka. So ekyo kiraga nti kifaananyi waliwo yakitwala ate ku byoto by'omubi. Akabonero akalala kwe kubanga owulira omuntu ng'akuyita. Obeerawo n'oyanga omuntu akuyita gundi yagamba ani ampita, ate abamu muyitaba n'okuyitaba. By the way, it's not advisable okuyitaba nga waliwo akuyise naye nga tomulaba. Ffe twakola oluusi nga batugamba simanyi obukalabanda yakakuyita n'oyitaba ofa. So this is the same thing. Bw'owulira ng'omuntu akuyita, oluusi bigira mu ddoboozi ly'omuntu oluusi gw'omanyi ng'oyitaba. So buli w'oyitaba manya oba orespondiza oba okkiriza mu nsi ey'omwoyo gali amaanyi ag'ekizikiza okujja okuba nga gafugira mu bulamu bwo. So si kirungi okumala gayitaba ddoboozi ly'otamanyi. Sometimes tumulaayo olabe oyo akuyise yaani, omumanyi, then oba omumanyi it's okay, awo osobola okukola ki, osobola ate okuyitaba. Ekyokusatu ekirala okwerabiralabira. No, sometimes it's normal to forget. Oluusi oba olina ebikutawaanya mu bwongo oli perturbed, mu bwongo mulimu ebintu bingi osobola okwerabira, naye kuno okwerabira ng'ekifaananyi kyo kiri ku kyoto ky'omubi tekuli nnomo. Kusobola okukozesa loosi mu bizinensi nawe n'okakasa, osobola okugaba balance ali excess nawe n'okakasa oba change, bizinensi n'egwa. Weerabira ebintu eby'omugaso mu mmotoka w'otudde, buli ssaawa gwe simu ogula kubanga ogirabira ne woogitadde. W'osindika sente osindikira balala. So si kirungi okwerabiralabira buli ssaawa ogw'omwoyo manya ekifaananyi kyo baba bakikontrolinga. Ekirala okwebakaabaka, dozing every time. Wali abantu nga ne ku makya gano ali mu kusumagira. Wali abakristaayo nga aba yakatuuka mu kyaki, aba yakatuula wati mu ntebe n'atandikirawo okusumagira paka saavisi wegwa. Naye ng'ekiro kyonna yasuze yeebase. Abamu mu ofiisi mwe basumagirira. So it is not normal. Okusumagira kubaawo sometimes when you are tired.
tayasaamu ereeta ki? Ereeta okusumagira. Naye waliwo okusumagira okutali nnomo. So bantu bangi basumagira n'abateetaagisa. So bw'oba ng'osumagirira abamu bagamba wali akasumagizi. Wali akasumagizi, wali akanyonyi nakalabako mu kyalo ko buli we kabeera kaba kasumagira. So baana baffe baali baddayo ku masomero n'atandika okusumagira nga babaloga abaana bo. Wabeere waka nga tali mu kiraasi abeera active. Naye waddayo ku ssomero buli ssaawa abeera asumagira. Bye basomesa byonna tabaako na kimu kyakwata. So buli obeera mubeera efaanaganako weete y'okusumagirira akabonero akalaga nti waliwo kitagenda bulungi mu bulamu bwo. Dogo. Ekirala disappearing of materials, ebintu okubulaabulako, fayiro ne zibula, ebintu eby'omugaso bye weetaaga bye bibula. Ewaka engoye zibula ate ne zimala ne zirabika. Ate gwe naawe n'otafaayo n'oyambala bwambazi oba n'okozesa bukozesa tomanyi gye bibadde ku byoto. Kati we bibula n'ebiddamu ne birabika, obuzibu buba bulabise, baba bamaze obikolerako buli mikolo. Kati we biddawo ebiti ne bikusanga ng'oli muzibe mu nsi ey'omwoyo n'oyambala bwambazi, then biri byonna bye baba bataddeko biba bigenda kufuna entrance mu bulamu bwo. So si kirungi ekintu ne kikubulako ate ne wayitawo ebbanga n'okizuula n'otabaako okusaba kwokola. Ate my advice I don't even advise you okuba nga oddamu n'okikozesa. Nze kunze ekyo mba nsuulayo kisuule, siddamu kikozesa. Naye oluso wabeerawo insufficient sente nga tezimala tosobola kugula kipya, then sala ya mukama waffe ekola. Nino oba ogenda kisuulayo still saala erina okuba nga ekola ki? Esooka. So ebintu okubulaabula ewaka ne biddamu ne birabika, oluusi bya tebirabika, akabonero kaki? Kabonero ka byoto bibi, wabaawo bye bakutwalako ebiri ekyo. So akisemberayo ddala seeing someone bypassing you, wali abantu abamu nga balaba abeera onalaba omuntu ng'amusaze mu maaso kyokka ye alaba. Muyinza okuba nga mutudde ku TV mulaba mulinga bana nawaba waayita olabye ekisaze n'omubuuza ekiki nti waliwo nze ndabye wano ekiyise wano, naye nga mwe temukirabye, naye nga ye yeka yakoze ki? Yeka yaba akirabye. So buli woba nga oli mu mbeera efaanaganako weetyo, olaba ebintu ebikusalaasala mu maaso, olaba abantu oluusi baafa bakusalaasala mu maaso, oluusi bisolo, akabonero akalaga eddogo, oba olaba omuntu nga mulamu, kati ogwolabye omulamu nga yasalaasala mu maaso, manya yoyo omuntu ali responsible for that life, oba obulamu obwo bw'oyitamu obutali ki? Obutali ate bulungi nnyo. So bwe bubonero bw'osobola okulabirako nti waliwo yatwala ekifaananyi kyo ku kyoto ekitali kya Bwakatonda oba eky'Obwesetaani. Kugambye buno obubonero bw'olabirako nti ekifaananyi kyo baakitwala ku kyoto eky'Obwasetaani oba ekitali kya Bwakatonda. Akabonero akasoose kugambye ebintu okutambula n'okusiiwa. Akabonero akokubiri omutwe oba omusujja okukuluma mu kaseera akagere oba ssaawa 5 6 ne gulekera n'enkya ne gudda mu ssaawa ze zimu. Akabonero akokusatu nkugambye okuwulira era obunnyogovu mu kaseera era akagere ssaawa 6 abantu bonna bali kutuyana gwotaddeko jaketi owulira empewo oyagala na jaketi yakubiri. Akabonero akokuna kwe kubanga owulira ng'ozitowa oba okuwulira n'akanyama oba obukoowu naye ng'ate tewali kyokoze, ozuuka ng'owulira olina olinga asuze yeetikka emigugu. Akabonero akokutaano okuwulira okubanga ojjula okutya buli ssaawa n'awateetaagisa nga gw'otya n'awatali kutya, abantu ne bakubuuza kiki ky'otya, ng'olina by'olaba bo bye batasobola kukola ki? Bye batasobola kubanga ate balaba. Akabonero akalala okuwulira nga bakuyita, omuntu ayita erinnya lyo tunulayo tolina gw'olaba oyongera kuyitaba buyitabi, buli w'oyitaba era oba okkiriza endagaano z'otaasobole so tomala gayitaba. Akabonero akalala okwerabiralabira n'awateetaagisa,
kola losi documents zeweetaaga ozireka mu motoka, masimu oleka buli wamu. So obuzize ebintu bingi ebyamakulu nga weerabiralabira. Okusumagirira buli saawa, buli wobeera mu office osumagira, mu kanisa oba akatuuka n'osumagira, oba mwana obadde mu holiday tosumagira, ozeeyo ku ssomero buli saawa obeera mu tulo banno basoma. Okalubonero akalaga nti eddogo linyooka mu bulamu bwo naye nga tebakozesa kifaananyi ekyo. Akabonero akalala ebintu okuba nga bibulaabula ate eby'omugaso bye bibula bimala ne birabika ate n'oddamu n'obikozesa nga tosabye oba okubisuulayo. So bwe bintu webibulaabula ate ebintu eby'omuzinzi manya waliwo ekitagenda bulungi mu nsi ki, mu nsi ey'omwoyo. Akabonero akasembayo nkugambye kwe kubanga ate olaba omuntu nga wakusala mu maaso. Bantu bangi nalaba oli nga musaze mu maaso, nalaba ekintu nga kimusaze mu maaso, muli ku TV mulaba, olabye ekiyiseewo n'omubuuza ekyo, nze ndabye waliwo ekiyisa wano, naye nga mwetwalayo kyemulaba ye alina byalaba. Kitegeeza omuntu oyo abeera muwambe, eddogo liba linyooka, kifaananyi baba bakitwala, obulamu bwe ate buli ku kyoto ekitali kya Bwakatonda. So bwe bubonero wobulaba solution eriemu kusaba. Oba tonnaba kukkiriza Kristo, kkiriza omwana wa Katonda omulamu yajja okuba nga ate akuwonya embeera ezikola ki, ezifaanaganako ate wezityo. Mukama tukwebaza, tukuddiza ekitiibwa n'amateedo. Abantu bano tubanyeka mu ndagaano y'omusaayi gwo, byonna ebyakolebwa ku bulamu bwabwe, ebifaananyi ebyatwalibwa n'ebintu ebirala mu ndagaano z'omubi, byonna Mukama tubanyeka mu musaayi gwo. Kandi balina biyinza era balina butuufu eby'obulamu bwabwe, baagulibwa na musaayi. Mukama tusaba okugula amaaso ag'omwoyo n'amata ag'omwoyo basobole okuba nga balaba n'okuwulira omukolo okwagalako Kristo mwana atumusabidde. Tubagala nnyo atwetoolemu katono nnyo okukomawo atunyuza ababintu n'okubanga ate tugoberako